Ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu abakungu okuva mu maka guba pulezidenti nga bakulembeddwamu Jane Barekye n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Kayunga bakulembeddwamu Farida Kibowa akulira akakiiko k'abakyala mu ggwanga batuuse ku ttendekero lya gavumenti eriyigiriza ebyemikono erya Mengo Zonal Residential Industrial Hub eGngama Nazigo Town Council okutikira abayizi 203 abasoose okuweebwa ebbaluwa zaabwe. Bano basookedde mu kulambula kolero lino okulaba ebikolebwa abayizi mu bitongole by'enjawulo. Kigera wakuwe wati then no wansikina mafunya Engineer Raymond Kamugisha akulira enteekateeka y'amakolero ga gavumenti 19 okwetoola eggwanga ayogedde ku bigendererwa bya gavumenti okutandikawo amakolero gano gonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'okusinga ng'akuyambako abava mu masomero olw'obutaba na bisale by'amasomero. Pulezidenti yagendera ku nnimi abantu ze boogera n'atandikako habu abakyoli balina habu yaabwe because ekigendererwa ku okuyigiriza abaana b'eggwanga mu nnimi ze bategeera. Tutagetinga oyo omuntu nga kale ensinga yakusobako naye ng'okyalina obwagazi obwagala kukyusa obulamu bwo obeerewo ng'omuntu gwe twagala wano. Otegeeza ki? Twagala omuntu school fees zaagaana ogenze n'osoma kati tulabe n'embalala waliwo omwana yasoma diguri Kyambugu naye nga talina mulimu yajja kwabu n'ayiga carpentry kati agenda kutandika kolero. Kati kiri kuggwe Uganda yonna alina obwagazi obwagala kwenunula kuva mu bino ebyo kubeera nga tolina mirimu nga tolina oyize ebintu nga tobitegeera ekaseera ojje wano mu habu tukugunjire oterere. Akulira akakiiko k'abakyala mu ggwanga Farida Kibowa ategeezezza nti enkola eno yakuyambako okuzaamu bannayuganda essuubi okusingira ddala abawala abafuuka bamaama ku myaka emito. Kino kituufu nnyo ate naddala ng'akwatidde ddala ku baana baffe abato abo boolyawo ababadde baweddemu essuubi naye abawadde essuubi atya okuteekawo industrial hub eno kirungi nnyo nti abaana baffe abalenzi n'abawala ababadde oluusi aba dropping out of school nga baweddemu hope ekibadde kyekwasibwa ennyo wano nti abaana tebalina mirimu naye emirimu gya office tegiriyo emirimu egy'emikono gy'emirimu egiriwo kati essaawa eno ffe tulowooza nti abaana bonna mu districts eza Uganda oba ddala wano mu Buganda kubanga hubs zino ziri mu Uganda yonna ffe tusaba nti abaana baffe n'abazadde eno presidential initiative tebagitwala nga kyakusaaga kintu kikulu kintu kya muwendo tuve mu kwogera ebyobufuzi tudde mu real work kubanga guno gwe mulimu gwennyini. Ono asabye gavumenti ne bekikwatako abalala okuteeka ssente mu nteekateeka eno kuba y'emu ku ngeri ezigenda okuyambako bannansi okwejja mu bwavu. Olwaleero ekibadde kyogerwa nti abavubuka tebalina mirimu era mujjukira ye slogan eyaliwo mu kalulu akawedde naye kati olwaleero eno program etuzibudde amaaso tusaba ekintu kimu eno program tetugizanyisa naye ffe tusaba president esente zonna eziri ewalala eziteeke gavumenti mu kintu kino. This is the best government program. Ate tusaba abakozi Katonda abamalire. Naye nga disitulikiti y'e Kayunga tukirize abaana abayinza okukkiriza abasula around industrial hub eno tubakirize nabo tubagatte mu intake ejja kubanga bo bajja kusobola okwerabirira bajja kusobola okulabirirwa bakadde baabwe bajjenga nabo basome. Wano ssentebe wa NRM e Kayunga Moses Kalango wasinzidde n'aloopera abakungu bano nga contractor yakwasibwa omulimu gw'okuzimba ettendekero bwe yanyaga ettaka ku batuuze okwazimbibwa ettendekero lino ne bataliyirirwa. Mwami Kiberu eyali wano yali contractor. Abantu abasinga beetolodde wano yabanyaga teyabasasula abo yakozesanga abamu. Tusaba abantu abo bakulweko mu ngeri balina lisiti yaabwe nga nange ez'omukubo abasirikale bakuuma wano okuva habulu yatandika
nga mubagambi nagisulawo nadduka mwami Kamugisha nankubira esimu nagamba nyweza nenyweza okutuuka twavaawo nze sente zemanja siyinza kuzogera mu bantu wano kubanga ezogera banyaga musajja yatabusi netuleeta ebintu netukuuma nenywererawo nsaba abantu abetolodde kibali bweyanyaga obusente si bungi nnyo pulezidenti ab'obusente obwo tusigale emirembe n'ekitundu kino. Jane Barekye akulira entambula y'emirimu mu maka g'obwa pulezidenti asoose okusoma ababaka bwa pulezidenti obwamutikiddwa. Differentiate between development and wealth. Nti mwawule tuyige okwawula ffenna wamu tuyige okwawula ebyenkulaakulana n'obugagga. Nti gavumenti esobola okuleeta obugagga olwadde enkulaakulana naye tejja kuleeta bugagga. Tejja kuteeka ssente mu nsawo yo, tejja kuteera ssente mu nnyumba yo. Ate n'agamba nti tuddamu ne tukulaakulana nga tukozeseza industries, small scale or big industries nga zino bano betusomesezza basobola okukolako bwe bayita workshops obubeera small scale industries obwo nabwo busobola obubakulaakulanya ne mujjamu ssente ezikulaakulanya famire zammwe. Eyo message gyampadde n'ebirala nga ICT abisobola okutukulaakulanya. Ono era ategeezezza nga waliwo enteekateeka empya emanyiddwa nga common user facility gye bagenda okutandikawo. So you can use these skills that the president has brought to develop your families. And another thing he brought is so that most of the youth can be job makers. Kati fenga State House tuina activity endala gye tugenda otandika era ezo mashina bagenze ne baziraba ennene tugenda ziteeka mu common user facility. We have a project called common user facility. Ky'ekyuma ky'ojja n'okozesa n'ojjamu ekintu ky'ojjeemu oba ntebe oba luggi oba dirisa n'ogenda n'otunda n'ojjamu ssente zo nga tosasudde yadde n'ekikumi. Kati ekyo tugenda kitandika next intake.